singa batuyamba ne bakwasisa ku mateeka omuntu akeera kumakya n'akuvuma n'akutisa omuntu n'akusibisa omuntu. Ebyo bye bibadde ebigambo bya Pastor Aloysius Bujingo era nga abyogedde oluvannyuma lwa pressure oba muyite Abraham Musana okutwalibwa mu kooti. Kasuubire nti musibe bulungi abalungi bange era nga olunaku olwa Saturday lwabatambulidde bulungi nga olunaku olwa Sunday luno lubakeeredde bulungi. Nsaba Mukama abankuumire era mwebale kusubscribinga, kulikinga, commentinga atanaba kulikinga, kusubscribinga nkusaba mukano kikoleko ssaawa zino otapinge ne ku notification button video zaffe ozifunenga mu budde. Omwami ono Pastor Aloysius Bujingo guno omwaka gwo agutandikidde mu Gia every Sunday oba buli wabeera ne service abeera awanda muliro. Guno omwaka gwatandika na drama mu January mbu yakubwa amasasi ne battiramu driver we. Ebintu bye tebyategeerekeka bulungi kubanga yagamba yakuba amasasi ne gamuyiza omugongo naye eddakiika buddakiika ne bamukuba ebifaananyi ng'ali mu ddwaliro ate wayitawo ennaku obunaku nga bamaze okuziika n'apiyaringa mu kyaki abantu bamuhaaginga batapinga ku mugongo kwegamba buli omu yali yeebuuza naye kino kiwundu ki abantu kye bataapingako we batyo ate mukimanyi bulungi nti ekiwundu ky'essasi kiba kiri bubi nnyo ddala. Era omukyala Fuufiga engeri gy'akolera Soul TV TV yali owned by Bujingo ne mukyala we Makula Susan yavaayo naye yenna alina program gy'aliko n'omukyala Fuufiga akola ne Ssenkubuge. Ayina engeri gya describing ekiwundu yenna neyeesika n'agamba bannange saagala mugerenako ekyo ekiwundu kubanga bannange ekiwundu kiri bubi kiki yenna nga yeesitaza. Naye maama twewunyiza ekiwundu kino nti paka nakaakati tekiriikingangako tetukimanyi ndowooza kati kyawona kubanga kati yeddamu ali nomo. Ono omwami Pastor Bujingo yavaayo nayogera ne katambi ka Nicole Piti Nicole n'agamba mbu osanga ekibbo ky'omwana w'emyaka 15 nga kiringa ekyoyo ow'emyaka 5. Ne twebuuza nti Pastor omulamba obutambi ye abujja wa yaani oyo atatya mutume wa Mukama aweereza Pastor obwo obutambi. Eyo nno nga tuvuddeyo Pastor Bujingo nga bwe mulabeka vidiyo akakatandika agambye nti bakoze bulungi okusiba ono omuvubuka pressure 24/7 n'agamba nti era singa bamusibira ddala kubanga be bano abamu ku balenzi abaayogera Pastor Bujingo ebiwanvu nga bamaze okutta Richard driver we era mumulidde agamba nti obuvubuka buno bwogera nnyo ne bukuttisa omuntu ne boogera ebisongovu era yagambye nti ono omuvubuka pressure 24/7 kimugwana ekyatuuseewo. Ne maama Fuufiga naye yabaddeyo mu kooti nga basalira pressure 24/7 omusango. Pressure 24/7 baire bamuremandinze ajja kudda mu kooti nga 7th March. Bamuremandinze abazze okumweyimirira babadde mikwano gye okuli n'omuwala omu gwe bayita Sheila naye ali known ku TikTok bazze ne bamuyimirira naye ekyennaku tebazze nandaga muntu tebazze na bipapula biboogerako era omulamuzi yanyiize n'abagoba like that was a sign of being unserious kubanga ozze kuyimirira muntu kimanyi bulungi nti ennaku zino national ID zikola kumpi buli wamu oba olina okuba ne national ID kati mu musango omunene nga guno ogulimu kabaka wa Buganda ojja otya nga tulina national ID. Bambi abo abawala baalimbidde ddala era olutalo lwabaluse mu kooti nga session ewedde. Of course ye pressure de balina omuzzaayo eruzira bamuzizaayo era bamusomedde 8 counts ntegeeza nti bamusomedde emisango 8 era emisango gya naggomola ne pressure teyali atamatama yasigadde agamba mbu spirits oba abajjajja bo
be bamulumba ne bamwogereramu era mbu yawandiisa amabaluwa ng'agawandikira kabaka enfunda eziwala naye tebamuddamu ye bw'ati bweyayogedde n'apologizing n'agamba naye bamusonyiwe ebyo byonna ebyasoba era asuubiza okudelitinga videos ze zonna ng'avuma kabaka bambi yeetonze yavuddewo n'aba remorseful munnange ne yeetonda naye nga pressure bambi abantu bedda baseka nanti byatera ovuma banne bagambye nti abifaanana mbu omutwe gulinga emoji y'obubi bannange musonyiwe kyogera naye abantu baba batebadde boogera mu comment section mbadde nkyanyumiza we bavudde mu kooti mulimu ono omuvubuka bamuyita abaho mbu ye president wa tiktok mu uganda bavudde mu kooti ne ba exchanging awards nga abaho ayita bano abawala badde bazze okuyimirira pressure 24/7 n'abagamba muli bammalaaya lwaki temwa musonyi okwogera ekyo ekigambo ba mikwano n'abavuma nti like batunda emibiri n'abavuma ebigambo ebibi ennyo n'abavuma era abantu bagambe naye bano abaana b'oku tiktok abatatya bantu abatatya abajournalisti abamala googera ebintu n'oyogera ebintu ebityo ng'oli outside the court wadde mwabadde mufulumye nekyabadde kintu kibi muba mweswaza ne exchanging awards ne fofiga naye abiyingiramu ne beevuma banange beewemudde ebigambo bye bakoseza byabadde bibi nnyo kyokka eno we berecordinga ku live kiri kyabadde kikambwe nebeeswaziza kubanga n'omulamuzi asobola okugamba ne bano bantu kikaaki bendiiringa nabo naye nze kyeŋŋamba ono omwami abaho president wa tiktok naye yakoze bubi okuvuma abo abaana abawala kubanga wadde pressure 24/7 fine yeyisaamu bubi wadde kale yakola emisango tetumudifendinga naye ayina emikwano egimulumirirwa wuyo famire teyashowinze up mukitegeera bamikwano naye ayina right by the way n'oba ossa omuntu abeera ayina right okweyimirirwa munnange gego amateeka wadde olumu twakiraba kiri unfair naye omuntu asigala muntu mukitegeera ba mikwano so kyekyo ekyatuuseewo ku kooti ne sefco yabaddewo ne sefco ennaku zino tali violent ndowooza gye emirundi ebiri fofiga gyamusibyemu abadde akyuse nga mulenzi wa mpisa yabaddeyo bambi nga recordinga bibe naye tyakozinze violence lwakuba ku tiktok naye ayinawo olutalo n'omwana gwe bayita duushi yali yagamba nti yali yalayira nti omuwala engeri gy'oseparatize tagenda movement nti ye mumumanyi bw'ayawukana n'omuntu amuvuma n'ate obutambi bw'aba buyina n'amulangira bintu bingi ne duushi ekyo yagamba yitagenda kimukula era n'alayira naye n'omuwala duushi bambi azze asoyasoya sefco era mpaka sefco yavuddemu omwasi n'alangira duushi asiiba amuyimbira obuyimba kwegamba ekiri ku tiktok wuyo tulina ne walufaayi kwegamba ebintu bisesa eyo ngombe kati yeri walufaayi nga bategeeza wifi mwebala nnyo kumpuliriza ba mikwano.